twabivaako twabiyita mudda so ngaira omwana wazaalibwa n'akula n'atambula n'afuuka omusajja kati ffe essaawa za kati tutunuulira legacy we are celebrating 10 years emabega teri kitulabisa bubi okitegeera era nolwekibaawo twekubira ssimu jangu nsange wano yomu nakwata tugende nimali mwekosaidi nga nemudda abantu temukimanyaako ekitegeera ekirala kwewa kitiibwa kati nze ndi musajja mukulu ate ntegeera nnyo yomunange adde ategeera naye nga okulabirira omwana omuto bwati kiba kizibu muvubuka akyakola ebyefujjo okubuulirira nga muto wange namba abantu bulijjo babazaze mukulu okubuulirira kale kulwali lubuddewo kyekyo ssente kyova mulafufa abaletamo ekintu kyojjozi nga gyezikozesa buli wokwata ssente n'osaba oba nojja n'otufa neggwangu mutwalo omuganda nge kiwata okolyo mmeka ssente zitabula nnyo abantu abakyala batabula abantu nemanya mukazi bakazi bamunnange nange mukazi wange tweyanza ekibuuzo ekirala ekibuuzo ekyo ogenda saba nti alina ekibuuzo ekirala kubanga ekibuuzo kiba kigenda kibadde kiranze alina ekibuuzo ekirala bale mujje mabega mubuuze Sean Styles exclusive. Ekibuuzo kyange kiri nti what inspires you bwemba mukola skits mukola ekyo kibafudde ab'enjawulo kubasigadde inspiration yammwe evaawa? Ebiseera ebisinga omanyi buli muntu yenna n'owo ali wano w'amawulire oba ali